Omuyimbi King Saha akakasizza munnange akamwanyi esaidi eno ku ceremony kw'ossa munnange ate ne TikTok life munnange banyumiddwa munnange ate omuziki gwe esaidi eno wabadde munnange ate ku mukolo esaidi eno bannange kibadde mu katambi muganda wange pampita Jaminati era nga sinza ku Jaminati Yugi ngenda sooka nkweko katambi kano olabe munnange wali abagole munnange ate banyumiddwa munnange ate omuziki kw'ossa ate n'abantu munnange ate esaidi eno wabadde ate wali ku ceremony kasooke nkakuwe ate mu maaso nkomewo. Bwekityo nno munnange ate bwe kitambudde esaidi eyo nkugambye nga bw'owulidde munnange akatambi ako kabadde kageetinze viral wali munnange ate ku mikutu nga Instagram kw'ossa ate ne TikTok ngenda kubeera nga nkomawo ate mu maaso eyo katono nnyo bwe nti.